Nkwanirizaako omulabi wange owa program Bible egamba ng'era oli ku mukutu 3ABN terefayina eyeegulidde erinnya mu Uganda wano okutuusaako ensonga ezirabika nga zituzimba mu mubiri ne mu mwoyo. Kati n'eno programu yaffe Bible egamba y'emu ku ezo ezizimba mu mwoyo kubanga twekwata ekigambo kya Katonda ne tukisunsula ng'omwoyo omutukuvu ye mulungamya waffe era abeerawo nnyo nga tuddamu ebibuuzo by'abooluganda nga bwe mbeera bituweereza eno okulaba nti tubiddamu. Naye gwe mukwano gwaffe atava ku puroguramu eno nkwagala nnyo era weebale okugyekuumirako. Ne leero tutuuse n'ensonga z'abaganda baffe ne bannyinaffe nga bwe zibasobedde nga tulaba nti tubikkulayo ekigambo kya Katonda tufune ekyokuddamu ekituufu kubanga buli nsonga yonna gye tuyitamu ng'abaana b'abantu ebaako n'ekyokuddibwamu mu kitabo kye ekitukuvu. Kale ensonga lwaki puroguramu eno ebeerawo nnyo okulaba nti tuzisansula ne tulaba nga tuzisunsula bulungi okutegeerekeka nga bwe kisaanidde okuba. Tutandika n'ekyawandiikibwa kyaffe kye twebuuliramu nga bulijjo. N'olwaleero tugenda kubikola mu kitabo kya Isaaya. Kwata Bayibuli yo. Nakugamba bw'obanga ojja mu puroguramu eno togirekangayo kubanga ye muyigiriza omukulu. Yakiikirira Katonda waffe mu kwogera ebigambo bye nga bwe birina okututuukako. Oleetanga Bayibuli yo, olupapula tolulekangayo n'akakalaamu kubanga wabaawo bye weetaaga okuwandiika mu ngeri y'okuyiga n'okwejjukanya ng'okola revision, kale ojjanga nabyo. Tugenze mu Isaaya essuula ya 34 twagala olunyiriri olw'16. Agamba bw'ati nti munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula ku ebyo na kimu, tewaliba ekiribulwa na kinnaakyo, kubanga akamwa kange ke kalagidde n'omwoyo gwe gwe gubikuŋŋaanyizza. Otegedde ensonga eyo? Agambye nti mubikkule mu kitabo kye. Kitabo kye ekirala Mukama kye yatuwa okuggyako era Bayibuli entukuvu ye tufuula ensonga enkulu mu puroguramu eno. Kati agambye nti munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tuzze okubisoma naye ngera naawe nkukubiriza nti beeranga buli kaseera ng'osoma Bayibuli yo ate nga togisoma busoma ng'asoma olupapula lw'amawulire wabula ng'ogiyiga kubanga tugiyiga kanyiriri kanyiriri ssuula ku ssuula okulaba nti byonna bitegerekka bulungi. Agambye akamwa ke ke kakyogedde n'omwoyo gwe gwe gubikuŋŋaanyizza. Byonna nga bwe yabituwandiisa okuyita mu maanyi g'omwoyo omutukuvu naffe bwe tutyo okuyita mu maanyi ge gamu omwoyo w'omutukuvu ng'atudde naffe mu studio wano ne tulaba nga tufuna ebyokuddibwamu eri ebibuuzo byaffe. Weebale nnyo weebalire ddala okubeerawo. Akyali ewala weeyongere okusembera kumpi tulabe nga tuyigira wamu naawe. Gwagabana puroguramu yaffe eno n'ogigabirako abalala otukola bulungi nnyo kubanga otufuukira omukono ogwongezaayo ebigambo bino okulaba nga bituuka ku bantu bangi ffenna tusobole okuyigira awamu ate okulaba nga tuteekebwateekebwa olw'akabaka obw'omuggulu obunaatera okutuuka kubanga Kristo tali wala nnyo anaatera okudda nga bwe yasuubiza. Maureen Namutebi nze ntuddewo mu puroguramu eno nateera nga bulijjo gikutuusaako. Ne leero Mukama atusindikidde omuddu we okujja okutusunsulira ebigambo bino nga si mulala wabula omusumba Yobu Kimbugwe atudde wano nange olwaleero. Ennyabo. Sobo tusanyusa okukulabako. Kale nnyabo. Nange nsanyusa okukusanga. Amiina. Mukama yeebale bakuuma. Amiina. Ennyabo. Weebale kukkirizanga okujja otukyalirako omusuubiza zaffe wano musumba. Weewaawo Mukama waffe yeebaze. Manye obuvunaanyizibwa buba bungi, ebyokukola biba bingi. Kituufu. Naye byonna twebaliza Mukama kubanga abasobozesa okubituukiriza nti n'ekigambo kye kigamba bino okubikola nabiro obutakola ki? Obutabirekayo. So kati byonna bwe mubikola twebaliza Katonda olw'obuweereza bwammwe. Weewaawo. Weebale nnyo so weebalire ddala. Kale nnyabo. Namusiza ku mulabi waffe. Omulabi njagala kumulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Weebale kubeera nga obeerako mukutu nga kwoli ng'owuliriza ng'olaba ng'ate osheyalinga n'okusheyalinga obubaka buno. Nesebo. Ate n'ekirala okweyongera okusaba Katonda kubanga ng'abantu tubaako bye twogera naye ate Katonda yasinga ennyo
okutuyigiriza okweta mu Mwoyo Omutukuvu. Amina. Njagala kwebaza Katonda nti nsaba Mukama akuwa amaanyi n'obusobozi okweyongera okusigala nga weekuumidde ku CABN. Amina. 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 Tweyanziza Musumba, tweyanziza omulabi waffe, mwebale okutweyongako. Tugenda kutandika programu yaffe eno awamu n'okusaba nga tukawoola Omwoyo Omutukuvu atuule wakati mu ffe alungamye ensonga zino. Weewaawo. Katusabe Mukama Katonda Kitaffe omulungamya, gwe yatusuubiza nti munaabeeranga babiri basatu mu linnya lyange nange naabeeranga mubo. Tukukoowoola okujja okutuwa amagezi, okutujjukiza era Katonda wange byonna bye tugenda okwogera bibeere nga bigenda kusitula erinnya lyo okweyongera okukutegeera, otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Ekibuuzo kyaffe ekisoose katukituukireko mangu ddala kubanga obudde tebutera kuba ku sayidi yaffe. Gideon Ntanda yatubuuzizza ekibuuzo. Abakolinso 14 34 okutuuka ku 35 ategeeza ki? Wagamba watya? Agambye Abakolinso. Abakolinso essuula ya 14 24 okutuuka ku 25. Agambye bw'ati. Naye bonna bwe babuulira 24 okutuuka ku 25. Abakolinso ekisooka ziri 34 okutuuka ku 35. 34 okutuuka ku 35. Agambye bw'ati nti abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogerwa, naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera. Era bwe baagalanga okuyiga ekigambo babuuzenga babbaabwe eka, kubanga kyansonyi omukazi okwogerera mu kkanisa. Obanga gye muli ekigambo kya Katonda gye kyava. Akomye ku 35. Awo abuuliza ekibuuzo ng'agamba nti munnyamba okutegeera ennyiriri ezo. Abakazi basirikenga mu kkanisa. Kaakati kirungi nnyo Bayibuli eno gisoma. Era kirungi ddala, naye kirungi nnyo okusoma Bayibuli eno ng'omaze okutegeera ebintu biringa 3. Ekisooka, ani awandiika ebigambo bino? Omwoyo gwaluŋŋamizza okubiwandiika. Omuntu ono buwangwa ki mwawandiikira era baani bawandiikira? Obuwangwa bwabwe buli butya? Kaakati nze nga nze nnyinza ntya musana ki gwe nfunamu okusinziira ku muwandiisi, okusinziira be yali awandiikira era bakonekitinga batya nange? Bw'omala okumanya background eyo osobola okubeera nga toli misled oba nga tokoze ekintu kye bayita exegesis, ng'okoze ekintu kye bayita exegesis. Exegesis kwe kuddira ebigambo byo nga ggwe oba eby'omuntu obuntu n'obiteeka mu kamwa ka Katonda n'ayogera, oba n'oyogeza Bayibuli by'oyagala eyogere, ebisuutinga oba ebikwata oba ebigwa ebijjayo ekyo ky'oyagala, kwe kubeera nga bakise exegesis. Ne exegesis kwe kukkiriza Bayibuli n'etaputibwa nga bw'eteekeddwa okutaputibwa. Kati ekitawaanya wano bw'oba nga tomanyi ani yawandiika mu buwangwa ki mwe yawandiikira, oyinza okwekanga ng'obitapuse bulala. Omuntu eyawandiika ebigambo bino yali Pawulo, ng'awandiikira abasajja abaali mu mulembe ogwo nga Bakolinso, tebaali Bayudaaya. Abekolinso abaalina obuwangwa bwabwe bano baali bannamawanga. Abakolinso bano
obuwangwa bwabwe ngera n'abakyala gye bavudde emabega. In fact omuntu asinze oba yasooka okusitula abakyala yali Yesu Kristo. Abakyala bazze nga yabasembeza ku mwanjo. Yes, bazze nga tebasibwamu nnyo kitiibwa. Era abakyala olw'amaanyi gaabwe oba oliawo n'obunafu bwabwe, abasajja baali bo baasalawo nga baga nti abakyala babeera n'eŋŋambo nnyingi, babeera n'ebyokwogera bingi, bintu babitegeera bulala. Kaakati bwe bajja mu kusinza mu buwangwa bwabwe tebeetaaga kwogera, batuule bawulirize. Bwe bamala okuwuliriza bwe baddayo waka nga tewali kyotegedde bulungi oba nga waliwo ekikutawaanyizza, gende waka gy'obuwuliza. Kati balina obuwangwa obwo. Ekyokubiri, mu basajja bano abannamawanga Abakolinso balina ekintu kye bayita okubanga omukyala bamussaamu ekitiibwa ate mu ngeri endala, nti omukyala si kya buwangwa okugenda ng'ayogerayogera. Omukyala ateekeddwa kubeera nga mu mbejja. Mbu baakikolaga kulwa bulungi bwa mukyala. Kaakati nno owuliriza obuwangwa nati njagala kuggirayo obuwangwa bwabwe. Mu ngeri endala baabalabanga ng'abambejja. Abambejja abatateekeddwa kubeera nga babuuzabuuza. Weesi waliwo abalala nga bweri nti Kolinso yali eyina ebika by'abantu bingi. Kolinso kyali ekibuga ekireeta abantu ab'enjawulo. Mwalimu bannakolinso nga bo beebalanga abantu abalangira n'abambejja. Nga bo ye ateekeddwa kusirika busirisi, aboogera ne boogera n'amaliriza. Mulimu abantu abakula abalina ekikula ekyo ne babeera nga sitetasi yaabwe yeeyo. So nga ate waliwo n'abalala ababeeraawo nga babuuzabuuza. Kati enjiri eno ey'Abayudaaya bwe bayingiramu, Abayudaaya abamu ne bajja ne Kristo ng'amaze okusitula abakyala ba Maliyamu babuulira enjiri. Kati ne wajjawo confusion mu buwangwa. Era ng'amateeka g'Abakolinso go gagamba nti omukyala atateekeddwa kukola ki? Kwogera. Kati ne wabeerawo confusion mu kkanisa y'e Kolinso. Pawulo kwe kujja n'ebigambo bino ng'alabula olw'okuyamba ekkanisa ng'omusumba obutatabuka, ng'ajja n'engeri ey'okulabika ng'eyamba, era omwo mujja okulabira n'ebyokwambala. Wagambira nti abakyala enviiri kiti. Yes. Aha. Wayogera ku kwambala n'ebirala. Kati kisinziira mu buwangwa obw'Abayudaaya oba obw'ensi oba eggwanga mwayogerera. Kirungi nnyo okumanya ekyo. Kaakati okuva eyo bw'omanya background eyo omanya olunyiriri luno lwaki luli wano. Nti mu Kolinso mu ekyo ekiseera waaliwo entalo nga waliwo kiraasi bbiri. Waliwo abantu abali waggulu abalangira n'abambejja mu Kolinso bannannyini nsi abatamala googerayogera. Naye ate waliwo n'abalala bo nga bavudde mu mawanga amalala nga bo abakyala baabwe boogera. Abakyala bajja ne bakola ki? Ne boogera. Kati obutateekawo confusion, ye n'agamba nti nedda ne mu mateeka gaffe abakyala tebakola ki? Okusinziira ku kkanisa eno y'e Kolinso ekyo kye kikolebwa wano. Abakyala bawuliriza ne bassaamu baba baabwe ekitiibwa ne baddayo ne badda ewaka ne bakubaganya ebirowoozo. Kati n'olw'ensonga eyo gwe bw'oba ozze mu kkanisa wuliriza kye bagamba. Toteekawo confusion. Obuwangwa obwo butegeerekese bulungi. Kaakati bano nabo abavudde wano omulembe nga gujja gukyuka, abakyala bajja ate babuulira enjiri. Kati waliwo gye tugenda nga obuwangwa bwaffe tetubukyusa mangu. Enjiri ejja n'ekusanga naye ng'obuwangwa bujja kusigalawo. Kakuwa ekyokulabirako wano. Toyinza kubeera mukyala Muganda n'okkiriza Katonda ne kutukkiriza nti oli mukyala Muganda n'ogamba nti ojja kubeera nga toyambadde nnyambala ya Kiganda nga n'okussaamu omwami w'ekitiibwa tojja kufukamira n'ogamba nti eddiini wagitegedde. Eddiini ogitegeera n'ekuyamba okwongera okunyweza ebyo bano bye bakkiririzaamu mu buwangwa bwo.
era singa abadde wano Pawulo yandigambye abaganda nti bannaye abakyala muwulire babbammwe mufukamire mubafukamire kubanga obwo bwe buwangwa kibugamba ate toyinza kuva wano noga nti kati ngenze ludda wa ngenze mu ggwanga tugeze nga abanankole noyogera ebigambo bye nti bannaye abakyala muwulire babbammwe mubafukamirire obuwangwa bwawukana wadde ng'eddiini ezze erina kyenyweza okusinziira mu buki obuwangwa obwo obuwangwa obulaga ekitiibwa kya Katonda obwo bunywezebwa obuwangwa obukontana n'ekitiibwa kya Katonda obutubuta kubanga nabwo gye buli bubaddewo ng'olaba si butuufu noga nti wano twakyamamu mu buwangwa bwaffe gamba ng'okulya enswa wano mu Buganda buwangwa bwaffe tulya enswa Bayibuli egamba nti enswa si nnongoofu kati ng'oga nti abo no twakyamamu embizi tuzirya bwe tweriira kabiriizi embizi si nnongoofu kati waliwo bye tumanya nti wano twagira naye tebyo bye tumanyi nti bissaamu Katonda ekitiibwa ate tubikkiririzaamu mu buwangwa bwaffe katubinyweza therefore Abakolinso bwali buwangwa bwabwe obutoogerera mu lukiiko abakyala nga bakisaamu ekitiibwa naye ate nga waliwo n'abalala abasituse okusinziira mu buwangwa bwaki kati yali mixed up ekkanisa eno kati nga Pawulo Omusumba ng'ateekeddwa okukola ki okuluŋŋamya abazze bawulire bagwe mu buno obuwangwa batambule buki naye nga tekitegeeza nti bw'ogenda obulyambwa naawe olyambwa naye nga tekitegeeza nti kati ekyabakyala obutoogera wano ate kikola awalala naye ate era n'emirembe nga bwe gijja gikyuka n'obuwangwa butera okukyuka obuwangwa tebukyukirawo mwaka gumu 2-5 naye ebbanga bwe liyitawo tugenda tukola ki kati olaba abazungu bagenze nga bakyusa abakyala wano bambala empale bambala enkunamyo naye ekyo kyazze lwaggulu kyazze eggulu kimala akaseera nga kizimbibwa mpo kati oddayo Kolinso ne weewuunya nabo bano bagamba kino bino byaliyoko byaliwo ne Kolinso ng'abakyala be bawulira bwe batyo nga tibogera Abakolinso kati enjogera gye boogera abakazi basinga okuba endere kati obuwangwa bwafeedinga n'olw'ensonga eyo bw'omala gasoma olunyiri n'osoma Bayibuli oyinza okwekanga ng'otomedde ng'ogyogezza ekintu kyetayogera mu kiseera ekyo so Bufunze yali agamba abantu abaalina obuwangwa obwo naye ekigambo ky'omukyalo okubuulira enjiri n'okwogera ate mawanga amalala byanjawulo yes waliwo obuwangwa nga bw'oba ofumbiddwa oba ogenda kufumbirwa ng'omwana omuwala ng'oteekeddwa kubeera nga toyogera osirika n'okuuma ekitiibwa ky'obugole ngenzeeko ku mbaga ezimu okugatta okwogera erinnya yogera ebigambo bino nti ngenda kufumbirwa mu bulungi ne mu bubi nga n'okwogera ne watuuka okumwegayirira n'agaana okwogera kubanga bwe buwangwa bwabwe era babeegaya bwegayirizi n'ayogera mpolobole bw'aba ayogedde so Bufunze ate wano akwata bukwasikazi nga akasawo n'okukasa bakaleete n'atandika kubanga obuwangwa bwa wano bwakukola ki kati twawukana mu ngeri gye tuli mu buwangwa bwaffe n'ekigambo kya Katonda kye kisinga okukola ki okutuluŋŋamya therefore kino tekitegeeza nti abakyala baabajjako okubuulira ne mu buwangwa bwabwe Abakolinso bwe kiti bwe kyakola ki bw'otamanya buwangwa bw'otamanya background eyo oyinza okutomera so Bufunze ssebo Bayibuli tegaana bakyala kubuulira era abakyala bangi ababuulidde enjiri nga babulizi banjiri nga baluŋŋamya nga bakulembeze era ne mu kkanisa mwebali ate si ekyo kyokka abakyala balina ebintu bye bakoze nga bayita mu bukulembeze mu kwogera era nga public speaker naye nkugambye nti ne Kolinso kaakati obuwangwa buno bwavaawo bwafeedinga bw'ogenda n'otuukayo oyinza okwewuunya Abakolinso abaliyo kubanga mu ekyo ekiseera kye baali bakkiririzaamu naye ekintu kigenda kikola ki ebimu bigenda bikyuka naye era tetuva ku principle eri nti ekintu ekiweesa Katonda ekitiibwa mu buwangwa bwaffe ekyo kye tunyweza ekiweebuula Katonda oba ekitaweesa Katonda kitiibwa ekyo tetukikkiririzaamu ebyenjiri byo tuteekeddwa ogibuulira oba mwana oba mukyala oba mwami simanyi oba ntegerekese bulungi nnyabo otegerekese kusomba kansubengera bwe tukutegedde nti ne Gideon nawe nsomba kirambuludde bulungi nnyo tugobeera obuwangwa nga bwe buli
Awano Pawulo yali awa amagezi okusinziira ku bwangu bw'Abakolinso ng'abakubiriza okwongera okutereeza embeera y'okusinza obutatabulatabula kubanga oluusi waliwo naffe musombeera we bitusobera ne mutuuka ku kyaki abakyala mu kifo ky'okuddamu afternoon program ate ne badda bweru mu buti ne batandika okunyumya naye nno si bakyala bokka byaliyo mu Kolinso eyo nga bw'okimaliza ne badda mu kunyumya emboozi zino obuwangwa bwa Katonda nga butabuse kati ne tuva ku kigendererwa ky'okujja okusinza ate ne tumaliriza nga tunyumiza mboozi zaffe kaakati mu ngeri y'okutereeza Omusumba Pawulo n'ayingirawo awo ne Pawulo olwaleero atuwadde amagezi ng'agamba nti bw'obanga okola kyonna kyonna kikole olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Tweyanzege Musumba nga tetunnawummula kandekere ddala nga mbuuzizza ekibuuzo kyaffe ekiddako kuba omulabi waffe yatubuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti nsobola okulya omubiri gwa Kristo n'ennywa ne ku musaayi gwe nga sisoose kunaazibwa bigere. Wano omulabi waffe ndowooza agezaako okubuuza nti mu kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe naddala nga abakkiriza aba Seventh aba Adventist tukkiriza nti nga tonatuuka ku mmeeza osooka kuteekateeka mwoyo kubanga kirangibwa ne before tibannanga esabbiiti nejja ejja kubaayo okusembera kaakati nojja nga weetegese. In fact batukubiza naga nti mwetegeke jangu nga weetegese mu ngeri y'okwenenya ebibiiryo mu ngeri y'okutereeza enkolagana ne bantu banno ogenda okutuuka ku mmeeza ya Mukama waffe nga ddala osaanidde nga tolya musango naye n'ekyetaaga ekyokubiri ng'ekkanisa tugamba nti no osooka kunaaza bigere mu ngeri y'okutabagana n'okukwatagana ne bantu bannaffe. Kati wano owooluganda yeewalidde ekibuuzo n'agamba ebyo bikulu nnyo bikulu nnyo sisobola kujja nze buzzi n'ennywa n'endya naye nga sinaabye bigere. Esebo kati nga tetunnakiddamu ekyo Musumba ndowooza kati sooke tugendeko mukuwummula. Kale nyawo. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here, on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Kulikayo nnyo mulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo tukwaniriza neera mu program Bible egamba ki eyakatweyungako webale nnyo okubeera nti ozze n'otuukira ddala mu kiseera kino newankubadde nga tutambuddeko ekitondotondo kya ssaawa nnamba kyenkana naye webale kubeera nti otuukiddewo kankwebaze ggwe omulabi waffe agabana programu eno
ate era nakugamba nti bw'obanga ogimiisinze nga olinako ekitundu ky'otalabye kati ng'olwaleero ng'otuuse etandise osobola otusanga ku kibanja kyaffe ekya YouTube ogenda n'oteekamu ekigambo Avento Productions n'onoonyaayo Bayibuli egamba ki ejja zikuleetera zonna nga bwe tuziteekayo okuviira ddala ku yasooka n'okutuuka wano we tutuuse kubanga ezze etambula okuyita mu myaka egiwerako kaakati naye era osobola okutusanga ne ku bibanja byaffe ebirala aventomedia.org bw'oteekamu twakusaba nti owanule app eyo tulina app yaffe giwanuleyo olabe ng'osobola okutugoberera buli wooli obeere ng'otufuna kubanga yo ne ku ssimu yo oba osobola okutulaba kasita obeera nga ogiwanuddeyo app eyo katweyongere mu maaso tulabe ate ensonga eno musumba twalese tubuuziza ekibuuzo nga kikwata ku kusembera omulabi waffe omukwano gwaffe yatubuuza ekibuuzo nti nsobola okugenda ku mmeeza ya mukama waffe okusembera nga nesoose kunaaba bigere kyetwabonese mu ddiiro kaakati nnyabo abuuzizza atukoze bulungi naye ekigambo ky'okusembera kuno mbadde nsaba tusome ennyiriri zino ezikwata ku kusembera then tulyoke tunnyonnyole bulungi nga ekifaananyi kivuddeyo bulungi bw'osoma mu kitabo kino ekya Yokaana enjiri essula ey'e13 eyo bw'osoma olunyiriri lw'e12 ojja kulusoma omaleko lw'e15 olabe kyayogera ku kusembera nga Yesu Kristo Mukama waffe yennyini yakyogera 12 agamba bw'ati awo bwe yamala okubanaaza ebigere ani oyo Yesu ndowooza awo bwe yamala okubanaaza ebigere n'ayambala engoye ze n'atuula nate n'abagamba nti mutegedde kye mbakoze 13 mwe mumpita muyigiriza era mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga bwendi 14 kale obanga nze mukama wammwe era omuyigiriza mbanaazizza ebigere era nammwe kibagwanira okunaazagananga ebigere 15 kubanga mbawadde ekyokulabirako era nga bwe mbakoze nze nammwe mukolenga bwe mutyo 16 tukomaawo nkalesebo kaakati mukwano gwange waliwo lwe twali wano nga omubuuza omu abuuza mwannyinaffe ng'abuuza ebigambo bye twasanga mu kubikula essuula esooka olwokusatu kubikula essuula 22 olw'e18 ne tugenda ne tubiraba n'ebirala nga biri mu kitabo kya Ngero essuula ya 30 olw'okutaano ku lw'omukaaga ne tusoma ne mu kyamateeka olw'okubiri essuula ey'okuna olunyiriri olw'okubiri nga woogera nti ku kigambo kya Katonda totoolako toyongerako bw'oba owulira ebigambo bino Yesu Kristo by'ayogera si muwandiisi wabula biva mu kamwa ke n'atandika n'ebigambo bino nze mukama wammwe akukyala sooka nabbabuuza mutegedde kye mbakoze nze mumpita mukama wammwe ate era ddala bwendi nze nabayita n'enzijja nembanaaza ebigere n'ekyenkoze mukitegedde bwe muba mukitegedde mbateereddewo ekyokulabirako nammwe mugende ekyo kiragiro mukole si mukole bwe mutyo naye mukolenga kiri mu continuous tense mukolenga bwe mutyo ne bw'onaabanga ogyeko ebyo Yesu bye yayogera bw'odda eno mubaka gurawundi era twayogeddeko mu kusooka nti kirungi nnyo okusoma Bayibuli eno naye n'obuuza nti entandikwa ebigambo bino nga bijja mu buwangwa baali bayisa batya oba mu nsi eno we tulaba Kristo ng'akola ebintu bino n'abayigirizwa obuwangwa bwabwe bwali butya tulyoke tukompeyalinge kaakati tubeeko n'ekintu kye tukola ekiweesa Katonda ekitiibwa mu Middle East na kaakati tewali kintu ku mubiri gw'omuntu ekyenyinyalwa okwenkana ekintu kye bayita ekigere
Kisinziira nga bw'okiraba abasawo bo bagamba nti ate akamwe kasinga okubeera akakyafu. Bo abasawo bagamba nti ekitundu ekikyasinze okubeera nga kirimu obuwuka obuyitirivu miliyoni ne miliyoni kamwa. Era batya nnyo kasita ogenda nga oyina ebbwa mu kamwa kasita okwatibwa ebbwa. Era mu bintu ebyokulongoosa baga nti kubanga kino ekitundu kiri sensitive nnyo. Bo abantu abayitibwa Abayudaaya n'amawanga gonna ageetooloddaawo ekigambo kye bayita ekigere kintu kya wansi nnyo, kinyoomebwa, kintu ekitassibwamu kitiibwa. Kyova olabanga Bayibuli ne Yesu Kristo ajuliza bw'osoma mu Zabbuli ng'agamba nti Mukama yagamba Mukama wange nti mpaka lwe nditeeka abalabe bo wansi w'ebigere byo bwe beera mugumiikiriza. Bw'onaasoma mu kyamateeka agamba nti ŋŋenda kuddira abantu bonna abalabe bo bonna, ŋŋenda bakuwaako amaanyi obawangule oteeke n'ebigere byo mu bulago bwabwe. Kati nga kitegeeza nti omuntu gwe basimulizaako ebigere ye muntu owansi ennyo atassibwamu kitiibwa. Lwaki ebigere binyoomebwa? Mu nsi eno Middle East tebaayina ngatto, baayambalanga tuziyite lugabire. Si lugabire naye mu Lungereza bazita sando. Sando ziyinza okubeera nga bika bya njawulo. Engatto zonna eziri open mu Lungereza zibeera sando. Mulimu siripa, mulimu tangire olugabire, mulimu zino bazita batya abamu bandikazaako niigiina. Ebyo byonna ki sandozi. Kati lwaki baali tebalina zino zibuutu? So kati engatto yonna etabikka kigere kimalayo. Kati ze baayambalanga. Kati olw'okuba nti nsi ya musenyu ate nga baali nga batono abaali balina endogoyi n'embalaasi batambuzanga bigere. N'eŋŋamira batambuzanga bigere. Kati olw'okuba nti otambula olugendo olunene, ogenda okutambulako mayiro 2-5. Omusajja ayitibwa Pawulo ebyafaayo bigamba nti yatambulanga mayiro 6 buli lunaku ku kigere. Kati ate mu buwangwa bwabwe Middle East amazzi matono. Kyova olabanga abawandiisi ba Zabbuli ayogera ku mazzi kwegamba agannyogoga agawonya ennyonta. Amazzi kintu kikulu nnyo kubanga mu Middle East okufuna ettondo ly'otuzzi liri ddungu. Kati okunaabako nga guba mukisa, naye ate okunaaba ekigere nga kye kisembayo kubanga ate kyo toyinza kudda mazzi ate gonoonera ku bigere bigenda okudduga. Ate onaabe kati ng'era ogenda kuddamu otambule. Ekyokubiri ebigere birina endwadde ezibireetera okubeera nga ate bikyafu nnyo. Era waliwo abantu abatuuka mu nnyumba ndowooza kye kibaleetera n'okubikyawa ennyo. Najjamu bw'ati engatto n'ogamba nti ate ani atusse, ani aleese emmese n'agiteeka wano ng'ekyusizza embeera y'ekitundu. Abamu balwala kabootongo n'ayonoona muno mu mpatanya z'ebigere, enjala, n'abalala balwala nnyo envunza. Envunza tezikwata walala, zikwata biki? Mu bigere. Kati olw'ensonga eyo background eyo bw'ogitegeera, otegeera omuntu bw'ajja n'akwata mu bigere ebiwunya bwe bityo kiki ky'abaali. Era mu background eyo ebigere ababikwatangamu si baabeeranga baana bawaka, teyabeeranga mukyala. Ebigere baabifuniranga abantu abakozi nga bebateekeddwa okubinaaza. Ate tebaabeeranga bakozi naye nga babawaabye baddu. Kati ekyo kitegeeza ki? Olw'okuba Yesu Kristo yayina ekitiibwa ekyo, yakka wansi n'akola omulimu ogwo. Kyova olabanga yakaayana ne Peetero. Bw'olaba Peetero agamba tojja binaaza, tekisobola kukkiriza kunaaza. Alabira ddala Mukama we atandika ate omukwata mu bigere. Nga kyamaanyi ku Yesu Kristo nga Katonda ate okudda ku bigere. Ababikolamu balala. Kyava agamba nze sigenda kukkiriza. Sigenda kuweebuula Mukama wange. Sigenda kukkiriza kukwata mu bigere byange. Yesu n'amugamba nti bw'otakkiriza nga tossa kimunange. Kyava agamba nti yeetowaza nnyo n'abeera wa wansi nnyo okusinga n'omuddu. Kati akabonero ak'okunaaza ebigere tukajjayo eri ne tuva mu ndaba eya Middle East nekye tukaleetamu obwetoowaze obw'ekika ekyewaggulu nnyo okukka wansi okusigala ng'oli wansi nga tokyayina
kye bayita human rights. Nze nina eddembe lyange, nze kati tonninnyako, nze okukkakana olinga ne bw'aba yakukola ensobi etya oteekeddwa okukka wansi ebya ddembe lyange n'obereka wali n'osalendalinga ewa Katonda n'oga nti ono mwonoonyi munnange. Okumanya mwonoonyi munnange nsobola n'okumunaaza ebigere, nsobola n'okufukamira wansi ne munaaza ebigere kubanga kaakati nze muddu ono gwe nayonoona gwe mbadde njogerako kati nze muddu we. Nsobola n'okubeera kubanga omuddu ye yanaazanga ebigere kati nsobola okunaaza omuntu ono ebigere. Kabonero kakwetowaza, kabonero kakukakkana. Kyava agamba nti kati kino kyentandise mukikolere ddala emirembe gyonna atasobola kubeera mukakka mu kukka wano tassa wamu nange. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti otandikira kulya ku mugaati waliwo ebintu byolese emabega byotamanyi kyova olaba nga Bayibuli ega toyongerako totoolako tokweshoninga. Kati ebyo byonna Bayibuli egamba mu kitabo kino ekya Yokaana Enjiri essula eno ey'amakumi 22 olusembayo olugamba nti ebigambo ebyo byonna singa byawandiikibwa Yesu bye yakola Bayibuli n'ebitabo byantaddelwa tewalisobodde gisitula yandibadde n'ennyunga tosobola gisitula naye teyatunnyonnyolanga wabula oteekeddwa kuddayo mu buwangwa n'okuba muto kimu ekyo lwaki baakikolanga ye yakikola kiki mulamu aki bwe yali ajjayo obwetowaze. Kati bw'ogamba ndi nze tebabijja binaaza banaaza bate ebigere nze njagala kulya mugaati gwokka olina ky'omisinga tokkaanya naye. N'ekirala bannasayansi bakkiriza nti ebigere bino yentabiro y'obusimu bwonna obw'omubiri gwonna era yakwata bukwasi wano erisonga linnuma naavuze eziva mu maaso eziva mu buto mu bwongo byonna biyina entabiro yaabyo mu biki mu bigere. Kati gwe bw'onaaba ebigere oba tonaazizza ebigere kyokka naye onaazizza kyavangamba nti bw'onaaza omuntu ojja kubeerako byomisinzi omutwe tegulina n'ebiri ebigere bikuŋŋaanya naavuzi zonna. Kati omutima gwange oli mu gunaaza ne babikolako ne massage amatu gange oli mu ganaaza gawulire eno bakwata mu matu amaaso gange oli mu ganaaza nabino ebirala bisigala kati onaazizza ebitundu byange eby'omu lubuto bye sisobola kukwatako. Kati gwe bye tobimanya okayala mukanyi nze tebajja binaaza binaaza akatya tobuuza kyobola banga ebintu bya Katonda bino birungi nti tubeera nakukkiriza buki bw'otakkiriza ogenda kutomera otya ojja kutandika okweshoninga ebigambo bya Katonda kubanga byo ebigambo bya Katonda bijjiramu biringanga vocabulary kiba kigambo kimu naye nga kirina amakulu agawerako ag'enjawulo. Kati gwoyinza okumanyako kyotegedde naye Katonda bw'anaakuyamba n'okisoma n'obeera ng'okiddamu ogenda kubeera ng'obikkulirwa omwoyo akubeere akuwe kino. N'olw'ensonga eyo toyongerako tobuuza yakugamba ebigere binaabe era bw'otabinaaba n'oli omugaati oba otawaanidde bwerere kubanga omugaati si kikulu ekikulu kusooka kubeera mwetowaze kuwaayo obulamu bwe eri Katonda ate kye yakola. Ate nga takugambye nti weenaaze genda onaaza omuntu omulala okuggyayo ekitiibwa ky'obukkakkamu. Mukama waffe yatuwa ekyokulabirako ekinene oba ndowooza kwe yava n'okuva atera agambe nti ayagala okuba omunene abeerenga muddu wa banne kwegamba kijjayo akantu akakati ba servant gwe bw'oba onoonya okubeera ow'ekitiibwa kati ate sooka wejjeko bino ne bw'abeera president afuga ensi eno ng'afuuse ow'ekkanisa Seventh Day Adventist Church tebamunaaza bigere bunaaza naye afuna gwanaaza. Amina. Bw'oba tosobola ekkanisa tosobola kiba kiganye agambye nti tossa kimu nange servant ekyo kikulu mu maaso ga Katonda. Ndowooza Musumba otukoze bulungi era naffe kwongera okukitegeera kyayagala otujja mu ge malalagana ag'okwemanya nti nze ndi mukulu bandaba batya ebyo bye tutera okuteekako ne twetimba ebitiibwa kugamba singa osooka n'obyejjako ebyo n'okkakkana kiyinza obutakukyusa nnyo mu sitatasiyo nti emmere ojja kusigala olya emmere ye eya bulijjo n'ekitiibwa bajja kusigala nga bakuyita taata maama oba omukungu nga bw'oli
naye mu kussa ekimu ne mukama waffe kyava agamba tusooka weerabireko for a moment nti oli munene ekyenkanidde wano osooka oyingire mu kutabagana kw'okukkiriza okw'obuweereza obw'okulabirira abalala olyoka otegeera obuweereza n'ekika ky'ekkanisa kye yakuyitiramu okukoleramu. Tweyanziza nnyo tweyanzege Musumba okirambudde bulungi. Katugende mu maaso tubuuze ekibuuzo omulabi waffe omulala kye yabuuza. Tugambye nti kituufu Yesu yatta abantu ng'Abayisiraamu bwe bamujuliza mu Lukka 19. Olunyiri 27 ne Ezekieri essula ey'omwenda olwokutaano okutuuka ku lw'omusanvu. Tusomereyo munnaye. Ndowooza katusomeyo. Agambye Lukka 19 olunyiriri 27 agamba bw'ati. Naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga mubaleete wano mubattire mu maaso gange. Oyo 27. Aha. Awo nno twetaaga okutegeera background Musumba nga bw'oyogedde. Kati wali agambye ani mu Ezekieri 9. Ezekieri 9 agambye 9:5 ku 7. 9:5 ku 7 n'agamba bw'ati nti n'abalala bagamba n'abagamba nze nga bwe mpulira nti n'abagamba nze nga bwe mpulira nti muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mumufumite eriiso lyange lireme okusonyiwa so teribanga na kisa. Kakati tweyongerayo paka ku 7. Mweyongerayo mpaka ku 7. Muttirenga ddala oba muttirenga ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Olw'omusanvu. N'abagamba nti ennyumba mugyonoonye mujjuze empya abattibwa mufulume. Weebale nnyo nnyabo olw'ebyawandiikibwa ebyo. Kaakati ekituufu kiri nti Yesu yayogera ebigambo ebituufu. Atugamba abaana b'abantu nti tukyama n'ekitukyamya tetumanyi byawandiikibwa. Ekitutawaanya nno era ekisinga ebyawandiikibwa bino tetubimanyi kye bitegeeza. Bwe tusoma okusinziira mu buwangwa bwaffe n'ekiri mu nsi n'ebyo bye tulowooza oba oli awo bye twagala bibeere tukwata ebyawandiikibwa ne tubibembekako kuli. Era abantu bakozeseza Bayibuli eno okutta abalala. Bangi abakozeseza Bayibuli eno ne balumba ne ba-inspiringa abantu okugenda mu ntalo nga bakozeseza Bayibuli eno. Abalala bakozeseza Bayibuli eno okulayika nti bateekawo ensasagge. Naye Bayibuli erina ekintu kyeyita obutamanya ng'ate Yesu Kristo yakyogera. Kaakati bw'oba osoma Bayibuli tokwata lunyiri lumu n'otandika okulunnyonnyola nga tomaze kusoma gye luva kwegamba omuwandiisi gy'avudde okutuuka awo ne gye bukira. Ojja gwera mu nsobi nga tusoma Bayibuli. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Twabadde twayogedde nti bw'oba osoma manya obuwangwa n'omuwandiisi awandiika ebigambo bino. Naye n'ekirala bw'oba osoma Bayibuli tosoma lunyiriri lumu lujja kukonfuzinga. Soma waakiri essuula yonna. Bw'osoma essuula yonna
omanya kiki ekyali kizzeeko oba ekyali kivuddeko. Kati bw'ona atandikira ku lunyiriri luno essula eno ey'e19 olunyiriri bw'oba otandikidde olwa oli mu kitabo ky'Emusomba ndi mu Lukka oli mu Lukka yatugambye 19 olwa 27 kakati 19 bw'obanga otandikidde wano ku lunyiriri 11 Lukka essula yakumeka? Tuli mu ssula ya 19 ogambye olwe 11 ogenda kwewuunya bw'onaasoma ebigambo ebyo ogenda kulaba nga Yesu ayogera ebigambo byo nti awo we baawulira ebyo ne beeyongera n'ayogera olugero n'ayogera oluki? Olugero. Bwe baawulira ebigambo bye yali annyonnyodde kitegeeza nti waliwo ebizze nze ntandikidde wano makkati ku ssula y'e11 n'ayogera oluki? Ne yeeyongera nkwegamba alina gye yatandikidde naye wana amaze okulaba balina we batuuse bawulidde nnyo kyava bongera n'abawa ate olugero. Kati Yesu enjigiriza ye yali nti ayigiriza ne bw'abanga alina kyayagala okuggusa otegeere bulungi n'ateekawo olugero njagala ddunnyonnyolako. Olugero kiba ekintu ekyaliwo oba oliawo naye nga kijjayo obulungi amakulu oba ekifaananyi eky'ekintu kyaliko. Kati Yesu Kristo akozesa olugero ayogera ebigambo bino nga si yabikola naye ng'aleeta ekifaananyi nga waga nti omusizi yagenda ebweru n'asiba. Mulimu omusizi omusizi ono ng'alina ensigo era n'atandika okusiiga ekifaananyi nga waliwo ennyonyi nga waliwo ekkubo nga waliwo olwazi nga waliwo n'ettaka eddungi. Kati ebyo byonna biri mu lugero naye Yesu alukozesa ng'alina ate obubaka bw'ajjayo nga si ye musizi si lwe lwazi si ze ennyonyi si lye ekkubo naye nga bw'ona abigoberera ojja kulaba ani musizi ojja kulaba ennyonyi ze ziriwa olwazi lwe luwe n'ettaka eddungi. Kati olugero lubeeramu ebintu bye luleeta bijjeyo kwegamba otandika okukozesa obwongo bwo omanye ate olugero luyamba nnyo okutegeera ebintu okusinga ne bwe badde byogerebwa. Kaakati wano olugero luno lwaleeta mwe mujjira olunyiriri olwo lusome bulungi tuluddemu lukettegerekeke bulungi. Olwa 27 naye abo abalabe bange abatayagala nze kubafuga mubaleete wano mubattire mu maaso gange. Kati mwolwo olugero ayina kabaka gwayogerako. Kabaka oyo gwayogerako ayina abantu batakanyiza nabo ng'ayina by'abakoledde ebirungi. Abantu abo ne babigaana nga bakabaka bwe balina obuyinza era abantu be yali ayogerako wano bakabaka baali mu bwakabaka obutali buno bwakabaka bwa Buganda obutatta naye gye buvudde emabega baali bakimanyi kye bayita kabaka nti alina obuyinza era wano ne mu Luganda tulina olugero olugamba nti kabaka n'atasongwa amulumwe kabaka namuzaawula kabaka kwegamba agaba obulamu asobola okubujjawo. Bw'onaasoma olugero luno alaga kabaka eyakola ebintu ebirungi ng'alina baabikolera naye ne bagaana. Bwe yamaliza n'agamba nti bwe baba begaanye mubaleete wano kubanga be baagala okusuula obwakabaka buno bakwatibwe battibwe. Kati mu kiseera ekyo Yesu ng'alina baasiigira olugero era nga bakimanyi bulungi. Bw'onaasoma bulungi Bayibuli ojja kutegeera nti Yesu alina ekiseera ky'asiiga. Wano bw'aba yeeyogerako ng'ayinza okubeera kabaka oba oli awajja okubeera eyo mu maaso ng'amaze okukola bino byonna aleetedde omuntu obulamu amuwadde omukisa okubeera ng'abeera mu bwakabaka buli naye bw'anaatuuka ekiseera nga tayagadde
oli yennyini bw'anaatuuka okudda tebalina waakudda bajja kuzikira tebeetagala kubaleeta wano naye ekimyanso kye n'obuyinza bwe n'obutuukirivu bwe bujja bajjawo naye nga tagamba wano kati kifaananyi kyasiiga ng'asiiga ku kabaka naye ng'alina byayogera eby'omu maaso Yesu Kristo talina omuntu yenna gwe yali asiiga yajja wano ku nsi n'abaamutta n'abaamubonyaabonya n'abaamukuba emiggo yabasabira omukisa kati mbufunze alina kyasiiga ekifaananyi mu lugero luno olw'ensonga eyo taata bw'obeera musiraamu kino tokikwataganya na jihadi nti Yesu Kristo yalwana nnyo entalo era kati wano yasala abantu olaba wano baleeta wano n'agamba batire wano era Yesu yatta abantu oyinza okuba background nga togitegedde ajja kudda yasome kubanga bw'osoma olugero luno lwonna 19 lulimu era nga bw'ogambye nti lugero mulimu kabaka waliwo eyagaana okuwa siringi ate bw'agala kuba katugambe nga ku 23 agamba kale kiki ekikulobera okuwa siringi zange abasuubuzi nange nandizikuttemu n'amagoba gaazo n'amugamba nti abaali bayimiridde awo nti mumugjeeko siringi ze muziwe oyo alina siringi 200 koga mwalimu contention luno lugero olulaga omugagga omu eyajja nawe abantu okusuubula abamu ne basuubuza abalala ne batasuubuza kakati abatasuubula naga nti mwe abatasuubuza ti mpa sente zange zikomyewo ate ekirala olina mujeemu nakuwa ensimbi zange wandibadde ozikozesa bw'oba nompita nonziriza sente zange kakati awajjayo nagamba lwakuba lwali lugero lwakutta naga mumuleete mumutire maaso gange kati ate no maaso olugero olwo oluvaawo kati ate n'aleeta olulala waliwo n'endala wano yayigirizanga mu ngero so sigamba nti Yesu Kristo tojja musanga nti yalina ensimbi kati wano oyinza okukootingano kati Yesu Kristo yali musuubuzi nnyo tomulaba wano yawa abantu dinaali ne bagenda ne basuubula era kati ye yali musuubuzi lere yali mukamasi ojja kwekanga ng'obabize ekisibo oba naawe ng'okoze eki kati ne Ezekyeri naye bw'atyo bw'ali Ezekyeri ekiseera kyayogerako kino kyali kibaddewo Ezekyeri yali ayogera ku bantu abaali bagenda okugenda mu bunyage ng'ani agenda okubanyaga yali Babuloni era ng'abantu abana bagenda okunyagibwa baali Bayudaaya Katonda ng'abakaabiridde nga baganya okukola ki okwenenya naye nga bakola ebintu ebitali bituufu ne kibanga era ebintu ebyo babadde bakola bigenda kubaddira naye mu maaso alaga nti era ng'abantu bano bwe baafuna ebizibu ebirala bijja batuukako era ng'Abayudaaya bwe batakkiriza so si Katonda n'olw'okuba kye baagadde okutambuliramu wajja kujja omulabe gwe babadde beesiga nga balowooza nti mukwano gwabwe abafuukiriza kati weegendeza okusoma Bayibuli kubanga contention eri awo background kikulu n'okumanya oba lugero okuba ddala Yesu Kristo kye yali ategeeza bw'otakola bw'otyo oyinza okwekanga ng'otomedde toyanziza so mubufunze musumba otugamba nti abakozesa ennyiriri zino bayogeddeko mukwano gwaffe bazikozesa mu bukyamu kubanga Mukama waffe ye nga ye yagamba najja zibe n'obulamu ate zibe nazo mu bujjuvu n'agamba najja kunoonya abaabula kati ate yandibadde attabaaki nga n'ekimuganye okudda sikutta ekimuganye okudda amangu akyalindirira ababi basooke beenenye katulaki yandibadde atattaba muli bakitamu sitaani kubanga okuva ku lubereberye ye mulimba ye musi era ye musi nze najja tayagala muntu yenna kufa agamba lwaki mufa lwaki muzikirira mufunze Yesu si musi setaani ye musi ennyabo kale tweyanzege musumba waffe obudde bwaffe bulabika nga buweddeyo ndowooza leero tugenda kutumira mu kibinja funa ekibinja kyotumira tulabe nga ntumira bonna abalaba programu eno Mukama bawe omukisa baagaliza okugiraba ate n'okusheyalinga bannammwe mu basheyalingire ate era Katonda waffe tusaba abawe omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe amen ate nze nayongerako kinange mwennanga bwe mutulaba mwenna gye musinziira mu nsi ez'enjawulo Mukama waffe abatwera omukisa mwongere okutwagala kubanga naffe tubaagala nnyo ate era mutwongere ebibuuzo kubanga twajja kubaweereza Mukama batukuumire
mwebale kubaawo mu programu ya lwaleero ate nga tumanyi tukyaliwo ddala. Kale Mukama abatuweera omukisa katwebaze olw'okuggalawo programu. Mukama Katonda kitaffe omulungi tukwebaza omukisa gw'otuwadde olw'ebibuuzo bino nga tubiddamu kitaffe tukkiriza nti gwe addamu ebibuuzo otuwa Omwoyo Omutukuvu bulijjo naye ate n'okusinga ennyo abalabi obawe Katonda wange okulungamizibwa esinga otuteeketeeke ffenna olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Mukama abeere nammwe tusisinkane Sande ejja essaawa y'emu. Abakuumi. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello Cielo Queen. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba programu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyono kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kubawandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku programu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwanjuzi wo